Mbalamusizza mwenna bagenda maaso n'okulaba So TV abatukeererako n'abatubeerako ebbanga lyonna. Nze mbebaza bwebaza nti omulimu gwe mukola gwa ttendo. Assaawa zino tukedde wano ku Kabaka Njagala Road, abamu muyinza ogiyita Royal Mile, ya muyinza ogiyita Royal Mile. Oluguudo oluvaali mu Lubiri ne luguka mu Bulange, naye ekituleese wano kubalaga ntambula y'ebidduka bwekedde erudda luno, naye ate si ekyo kyokka, oba oliawo n'okubategeeza nti olunaku olwaleero mukuumaddamula Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agenda kwogerako eri Obuganda nga abategeeza ku mbeera eya Ssaabasajja Kabaka yagguse edda mu ggwanga erya German, gye yagenze okulabika nti ate bongera okulabika nti bamukanikamuko oluvannyuma oba oliawo lwa alaje okulabika nti ekyagaanye okulabika nti oba oliawo ewonera ddala kubanga ye yatugamba alaje ebirala tetusobola kubyogera wano, naye tugenda kubanga olwaleero ate tumubatuusaako nga tubuulira embeera Ssaabasajja Kabaka gyalimu, oba oliawo ddwaliro ki gye bamututte, oba oliawo n'obulwadde obutuufu obumuluma. Ebyo byonna tujja kubanga tubifuna amaaso eyo mu mubeere bubeezi ku So TV, tujja kubeerayo era tujja bibatuusaako. Naye ate mu kiseera kyekimu bannayuganda era n'abantu abakozesa ekifo kino ne mbasaba okwongera okusabira omusajja eyali alongoosa ekifo kino we tuli ssaawa zino ku Nantawetwa, nti mu kiseera kino ali mu ddwaliro liri ery'Abachina Naggulu, genda maaso n'okujjanjabibwa. Ekimbe kimubala embiriizi, abamanyi ekifo kino mumumanyi, yakeeranga wano kuwera okuva Mande paka Mande, nga akeera wano kuwera mwaka ku mwaka, naye oba oliawo mu kiseera kino agenda maaso n'okulabika nti ajjanjabirwa, yalumbibwa obulwadde bumutawaanya era yeetaaga asaala. Entambula y'ebidduka wano nga bweyimiridde yeeyo gyogenda maaso n'okulaba kuggwe ayingira n'okufuluma ekibuga. Kuggwe ava eri waggulu ku Ring Road, njagala okutegeeza nti eyoyo tewali nnyo mbeera gy'oyinza kwogerako, ajjaamu tewali kuggwe, agenda naawe ajja, motoka zitambula bulungi, entono ezivaayo, tewali buzibu bwonna. Obuzibu ojja busanga ng'ozeeri wansi ekateeka litunsi ng'oyingira ewali essaawa ya Queen, naye awo wonna ate ekitundu kino tekiriimu mbeera yonna nga bwogenda maaso n'okulaba nti motoka zitambula bulungi eziva mu bitundu ebyekatwe ne zeetoola Ring Road ne ziba nga zidda mu bitundu ebya Kisenyi n'ebitundu ebyetolodde awo. Naye gwe ava n'okudda ku Lubaga Road, gwe njagala ate okutegeeza nti gwe agenda tolina buzibu, naye gwe ajja ate ojja kulabika nti osanga obuzibu obutonotono ku gwe ayingira ekibuga, kubanga bw'otuuka wano bwe tuli ku Nantawetwa ojja kulaba nti ate ojja kugumiikirizaamu akatonotono, kubanga waliwo motoka nyingi ezambuka n'ezikirira, ntegeeza eziva waggulu ku Bulange n'okwetoloola awo ate n'ezifuluma ogenda ku Lubaga Road. N'olwekyo bugumiikiriza bw'olina okubeera nabo, naye nga jaamu si mungi, zitambula naye lwakuba zitambula akasoobo kuggwe oba oliawo ava wali kwa Apollo Kive Bulaya Road okulabika nti ojja okuguka mu bitundu bino wetuli essaawa zino. Gwava ku Bulange ekiriwo kyekyo kyogera maaso n'okulaba essaawa zino nti entambula y'ebidduka wano wo ekuttekuttemu ku gwe akkirira okutuuka wano oba okujoininga wano ku Lubaga Road, olaba motoka zitambula kasoobo, naye ate nga ekirungi zitambula jaamu waawo si yeeraliikiriza, era ekimuleeta ekisinga obukulu ze zino motoka ezikkirira wano oba ezituuka wano ku Nantawetwa ezigenda maaso n'okulabika nti zitambula akasoobo. Ekitundu kya wano bwekiti bwe kiyimiridde, jaamu si mungi nnyo, naye nga motoka nyingi nnyo eziyingira n'okufuluma ekibuga nga bwogenda maaso n'okulaba. Mbajjukiza nti olwaleero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agenda kutegeeza Obuganda ku mbeera ate Ssaabasajja Kabaka gyalimu oluvannyuma lw'okutwalibwa mu ggwanga erya Germany okulabika nti ajjanjabwa. Ebyo mubirinde mwe mubeere bubeezi ku So TV, naye era n'okusabira musajja wa Katonda ono eyali alongoosa ekifo kino agenda maaso n'okujjanjabirwa wali mu ddwaliro ery'Abachina Naggulu, ye yali alongoosa Nantawetwa ebbanga lyonna, naye kakati ekirwadde kimubala embiriizi. Embeera bweti bweyimiridde wano, takisi zaakomawo ku luguudo oziraba nnyingi nnyo, era kumpi ze zisinga mu motoka zonna eziyingira ekibuga oba oliawo ne bodaboda, naye ng'ekirungi bodaboda bw'ozitunuulira amateeka kati bagagoberera nga bwe batagobererangako, kubanga ebibiina ebibagatta byo bigenda maaso n'okwenforcinga ekyo Pulezidenti kye yalagira ekyokwambala masiki n'okutikka omusaabaze omu. Ebirala biyinza okuba nga byagaana, naye at least kino kyo bagezaako okulabika nti bakituukiriza nga bwe batakituukirizangako. Ku mulundi guno
kubanga balina bannaabwe abagenda mu maaso n'okubakolamu operations ne bakwata abo ababeera bajeemedde oba oliawo ekiragiro kino nga batya nti singa bakijeemera era still bo bennyini be bajja okuba nga bazzaayo mu muggalo. N'olwekyo bw'otunulira booda ku mulundi guno olaba nti zigezezzaako nnyo nnyini ddala okulabika nti zikwasaganya embeera eyo. Muhammad Wamala Napolo tusiime muli mu studio kambadiza omuzindalo mugende maaso n'okuweereza nange kati neeyongereyo ku mirimu gya bakama bange egikira ku gino. Kale tweyanza nnyo Robert Mutebyo kubanga